Yes, tukulisa ate mbako oba tutagenda maaso omunyo kumacha akadde kano tuba tugenda ebweru w'eggwanga okulaba biki ebitambuddeyo papuleza ziwandise biki naye nga gaboga eggwanga erya Tanzania Tanzania ewaabwe ndowooza economy etambula buli kimu kitambula bulungi buli kimu ne mu makati mu COVID-19 basobola okusemvula ne bayingira middle income olubo olw'abeesimbi mu byenfuna wakati mu COVID-19 fenga tuli mu lockdown bo baali bayingira mu middle income anyway. So let me emphasize this one bwana Amala nze ndowooza kirowoozo kyange kuba ninawe nakiwandiise ne article kweri ku mikutu etambula nze ndowooza nti mawanga ga Africa n'eggwanga nga Uganda tutandika okulowooza ku ddagala lyaffe lyennyini eryaffe siri ery'omu laboratory ezungu tulowooze ku ddagala ery'ebikoola n'emirandira eryo lisobola okuyamba balina kuliprovinga nti eri nga tukyalowooleza mu vaccines olwaleero Minister yabadde mu parliament yagambye nti ne bwe tukola tutya tulabika nga vaccine tetujja zifuna tujja twala akadde nti n'eri yennyini gye abazitunda ne b'ogamba oyitemu baagala ne b'oyita mu third party era kizibu okukola ki okuzifuna so bwe tuba nga tukyali awo mu ddira eddaling ne vaccines bagambye nti twakagema only 4% eya target population gye twagala okugema imagine kati tuliweza di population eya 21.9 million betuteeka okufuna then tugambe nti tuli ki actually lindako nabo benyine abasobodde okugema 68% nga ba UK n'abalala nabo olwaleero balowooza kwongerayo empisa endala ya buzita eyokusatu imagine era mbadde ndaba wano kati vaccine tugenda zijjawa lwaki tetulowooza butya bwe tusobola okuyambako okukozesa eddagala lyaffe nga lino lyetulabye COVID-19 ne tulyongeramu amaanyi ne basaasaanya eddagala eryo mu bitundu byonna eby'eggwanga ne tusobola okuba nga tusobola okukola ki okwejjanjaba okulikozesa okusinga okulowooleza muli abazungu buli kaseera nga tulinze vaccines tulizifuna di vaccines twale banga mbadde wano actually nalowoozezaamu nti ne Tanzania yo gyolaba yandibanga eri kuki bali ku biddagala byabwe by'emiti Tanzania jjukira omugenzi Magufuli bwe yali n'omukulembeze wa Madagascar Andrea Jorina yamugamba okijula kihabo kye balina kiri bakiyita COVID organics kibali bagala okubanga bakosa naye ate WHO n'ekingira munaganda edda mugenda maaso kukosa kintu kino kubanga yali atumiza n'abakungu bonna aba government Magufuli yagenda okufa yali amaze okulagira wabeewo consignment y'ebiddagala ebyo ejjawa ejja mu Tanzania kati olwaleero Madagascar nakebedde ku mikutu nga Madagascar olwaleero ndowooza okuva mu mwezi ogwokuna emaintaininze kagundi okuva mwezi ogwokuna yasemba okufuna wave peak mu mwezi ogwokuna kati emyezi giri 3 tebinaki ekintu kyabwe kiyinza okubanga kyabakulira mpola bisobola okubanga biri eri bikola bo bali ku biddagala byabwe ebyaki ebyekinnansi ebyemirandira n'ebikola nga bibakolera Tanzania gye tunula ey'okumulirano yandibanga bo basalawo bali ku ebyo nga bikosa mu mpola tutunulidde vaccines ezitaliyo tuli mu kwewola tusaba twewola bwewuzi what are we up to handi kakati wane waffe obuzibu obuliwo ntulaba ne COVID-19 yennyini ogenda okumuwa approvinga yalimu ebikono nga bingi onalwana bamuwadde n'ettaka kati agenda kusimba miti egitandika okukola ne president yennyini yamaze kuyingira mu ownership Mbala University ebadde erwana byayo Professor Ogwanga alwana bibye Dr. Nambati naye n'ebibye NDA nayo ng'erina ebyayo kati ndowooza olaba nti awo wennyini by'okulasa oyo tuve ku ndowooza bana Amala kati olaba bannaffe ab'eggulu bakyalwana ne COVID-19 ne babawadde nabo baga nti nabo naye president yamala kubogula babawadde 3 billion yamala kubogula n'agamba mubaleke bakole bino naye nga NDA pepa waakwoyo by'okulasa ebyo tereza kino as long as bagenze mu lab ne baprovinga bino ebirala biyinza okujja oluvannyuma boolya ne vaccine yennyini gye twogerako teri 100% effective bagamba nti efficacy yayo inawe koma olaba n'abali ku 95 aba Pfizer nabo era bakyalwana bakyakaaba Johnson nabo tebirabikako naye mwana ewaffe kati ffe tulifuna diezo vaccine batugamba kubanga enteekateeka vaccine eya wano UVRI Dr. Pontiano Kaleba professor ne Makerere University be bali mu nteekateeka naye president buli lwajja okwogera agamba by end of this year November yatugamba November n'agamba ko December n'agamba ko naye nayo nga sinyangu kola vaccine olaba ensi zino zitwala emyaka 15 okukola vaccine naye bano basobola okufuna vaccine mu mwaka gumu
naye kati fuwano ndowooza twalibadde tugenda therapeutic treatment eyo eryaffe eddagala liberenga lyetuyisaawo abakozesa covidex nebeeranga covidex takulaze nti lazima alina kyasobola okukolawo ekyenjawulo andi president yagamba nti tuve ne ku bya vaccine tukole eddagala liwonya buwonya kuba vaccines kikulaze tumaze okukiraba nti ne vaccine variants empya zizikola ki tezisobola vaccines so kyangu nnyo kiba kirungi nnyo kiba kyamagezi nnyo okutunula ku butya bwe tusobola okufuna eddagala erijjanjabira ddala ekirwadde okusinga okukola ki okusinga okulowooza mu vaccines ezitaliyo tufuna treatment emu ng'ekubadde luta ekuba alpha ekuba beta ekuba eta baani bonna ate ebikoola weebiri emiti batugambye weegiri kiri mingi nnyo n'okugisimba tusobola n'ogisimba kati basupporting bannasscience exactly abafu abawana eno tuli bweru wa ggwanga amawulire agafulumyedde bweru w'eggwanga Joe Biden omukulembeze w'eggwanga erya America olaba yagambye nti by August mwezi ogujja baagala okulabika nti batandise okugema abaana abali under 12 abaana bali wansi w'emyaka 12 bagamba nti bateekateeka okubanga babagema. Center for Disease Control egambye nti bakyastadinga kati bali ku vaccine bakyali ku vaccine baga Johnson ajja kubanga ayambyeko nnyo oba Pfizer oba Moderna kati bali ku vaccine fwe tuli ku ne bwana amala jukira nti vaccine mwandonga mulimu ayagala okukola ki akyayagala okukola ensimbi so bali bolanga bali ku vaccine tobesigulirako eno gye boogerako eri ku 95% efficacy be bakola vaccine jukira ate ne baba bagenze era nga twagambye teri ggwanga lisobola kgenda mu market yennyini lisaba vaccine gyagala olina kuyita mu third party n'agenda n'akulobingira mu Covax facility abagala noli nawe of third party naye akola ekyafude asigaze bintu bya kitu kidogo kati bintu byakola ki bintu bya kutemera pasi bannaabwe basigale mu kintu nga bafunamu. Anyway, soko twegulira awo tulabe. Egulire lyenina liva mu ggwanga erya Myanmar ojjukira ebizibu ebyagwayo naye kati wetogerera wetogerera olwaleero ate balumbiddwa outbreak ya COVID-19 ndowooza mu nsi yonna ekitundu ekyo ekya Myanmar ne Indonesia kati mbu kiyisiza ate embeera nga bwe badde mu Brazil nawo wonna gye tubadde twogerako ate be bali ku kyokya basimba line oxygen basimba line amalwaliro gabagoba nga bwe tubadde tuyogera bulijjo kati obulabe bwonna bulijjo ekibuga kyabwe ekikulu Yangon City ate nga kyekiri most populated area ate ekirwadde mwekikoleki mwekisimbya amakanda olunaku olwaleero. So abasawo jukira nti waliwo okwekalakaasa n'abasawo bagendanga ku nguudo nga beekalakaasa lwa junta eriyo eyabafuukira ekizibu kati abasawo be bamu kubakubwa amasasi omanyi batta abantu abasoba mu 9 mu bwekalakaasa obwo kati n'abasawo kati babanoonyaako bajje bataase embeera nabwe tebakyakola ki tebakyaliwo kati abantu basazeewo okwesibira mu mayumba n'okukola home treatment care ku resorting at home treatment care e Myanmar naye ate jukira weevu ngeri ku level eri yennyini nga eyali mu India n'awalala wonna ate no resorting nga home care aho manya nti abantu bajja kufa bakabaka amaanyi nnyo tosobola kubanga oba oyagala oxygen tosobola kuwewa oxygen ng'oli waka surprise teziriiwo kati abantu obweraliikirivu nti mu bitundu ebyo bya Asia omuli Myanmar Indonesia n'amawanga geetolodde awo abantu bandibanga bagenda kunkumukanya obuulyawo n'okusinga bafunye cases emitwalo 6 bafunye cases emitwalo 693 olunaku olw'eggulu olunaku lumuloka cases emitwalo 6 izabalwadde ba COVID-19. Eggulu eddala liri mu ggwanga ery'Abungereza eyo batugambye nti England yava mu nteekateeka buli kimu okukijjawo ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno ogwa July naye bagambye nti oba oliawo bandiwalirizibwa omwezi ogujja okuddamu okimpozinga ebintu just olwajja olwokkalokka zabadde 21 bafiiriddwa abantu 96 bafunye abantu basoba 400 abakwaddwa COVID-19 kati abakugu bagambye ne bagamba Ssaabaminisita Boris nti mu ntandikwa y'omwezi ogujja ogw'omunaana bandiddamu okwambala mask bandiddamu ensonga eza social distancing nga baga nti ekintu kino ayinza okuba nga kipapidde kubanga be bavuddeyo yafuna okulabulwa ne bawabula nti ekintu kino yalabulwa nga okitadde n'okita buli kimu kyonna amateeka ogajjawo naye gye tulaga kiyinza okubeera nga bagambye nti batidde nti bayinza okufiirwa abantu 112 buli lunaku singa tebagenda maaso kubanga beetegereza kubanga olwajja olwokka ennaku 2 zokka nga baakamala okuyimbula buli omu agende beetaayi nga bwe bali teri kwambala masiki ebidongo bikuba ebibaala bikola bw'ogenda ku zibiiki buli kimu gw'ayagadde oyinza okwambala masiki naye nga si tteeka
bwana mbala nagamba nti decision ya Boris Johnson yali ya byabufuzi yakola decision kubanga ojukira nti baina n'obutakanya wakati wa cabinet secretary health secretary actually NHS ekitongole eky'ebyobulamu ekyavayo nakyo nekikola ki kiwabula nekibaga nti naye mwandibanga mukoze huge gambo kuno yabadde zaala nsalawo gye masazeewo eyo kwabadde kukola risiki y'amaanyi nnyo so ekiri ebungereza kyo tukisuubire nti sawa nabo olaba nabo bennyini betulabirako obaolaba betwesiimisa nabo bennyini kati balimu tebamanyi na kyakuzaako kati babadde bakagulawo kati ate bategeka kukola ki basattira bategeka kuddamu okuggalawo so embeera yeeyo nzibuzibu bweti erudde ate omukutu ogwa YouTube omukulembeze gw'eggwanga erya Brazil abadde yakava mu kirwadde gumugadde bamusibye munaffe Jair Bolsonaro yatadde ebividiyo ebigenda maaso n'ebimisiridinga abantu mu nkwata ekirwadde ekya COVID olwo omwaka ogwali tujjukira nti bannaffe era aba Twitter ne Facebook baggalawo omukutu gwe kubanga abadde asinga nnyo okukola communication ng'asinziira ku mikutu gino bamugambye nti yali alina endowooza ye ng'agamba nti hydroxychloroquine awonya COVID-19 eddagala eryayambangako balikozesanga kubanga tujjukira ne munnaffe omukulembeze w'eggwanga eyali mu America Trump naye yali awakanya hydroxychloroquine naye bwe yalwala gwe baamuwa naga nti oba oli awo ayinza okubanga akola naye nga eno treatment just naye nga si kiwa ya COVID-19 kati musajja mukulu ono ekimuvunaanibwa kugamba nti hydroxychloroquine awonya asowinga awakanya ebya vaccine tebikola ate ng'ayita ku mukutu ogulabwa abantu abangi awakanya ebyokwambala mask kakati misinformation eyo ng'agisa ku mukutu bano basaze nobaga nti nedda katuggalewo obugazi kubanga gwadayitako abona abamuvuganya kwasa obubaka obubalumba kwasa obubaka bwasindikira cabinet ministers ne communication no gyabeera agenda okukola in general bamugambye nti YouTube eyo banamala tutegeeze abadde besunga emizanyo gya Olympics omukulu abategesi akulira abategesi yagambye nti kiri possible kisoboka emizanyo gino gisazaamu esawa yonna mwami Toshiro Muto yakulira organizing committee etegeka emizanyo egyo gya Olympics nga ensi zonna zikunganidde mu kibuga ekikulu ekya Japan ekya Tokyo nga nabe waffe wano Uganda sebo gye bali bagambye nti esawa yonna emizanyo gino bwabona banga embeera eriyo bwe yeeyongera obweyongezi ey'abalwadde ba COVID-19 okuba nti omuwendo gyeyongera bandiwalirizibwa okugisazaamu okugiyimiriza waliwo abatandika bazudde endowooza abantu basatu kubanga mu ntandikwa yennyini balina okuwa kesi zisuka mu 5 balina okuwa tebagadde kukola ki kubeera open baganisa okugyayo amannya gaabo abalina okubanga baparticipate nabaffe bennyini abawo nono bategeeze nti nowaffe yennyini kati mu baffe tubadde yasooka actually twasubidde ku munaffe yasooka okuzuulibwa mu Cheptegei Chipulimo ne Nakai omukyalo oyo yakuba amazina amaganda amazibu ennyo naye nabo entandikwa yaabwe ekyali mu lusuubo tetumanyi bagenda kutandika batya kuba mu mbeera eya COVID nti amawanga go agamu already gamaze okubanga gazzaayo abantu baabwe kubanga baba nga batandika nga tolina okugenda mu karantini ennaku 10 kati waliwo obuzibu kitegeeza nti baba balina either ennaku 10 bwe ziggwako bakuzze buzza waka obeere ng'otandika kale tuteekeddwa okubanga tuwummulamu waliwo ennyini tulabe today history n'obubaka obuddako bwe tudda tugenda mu Daily Monitor ate ne ono bwino nabalina ensonga nnyingi ze baagala okubanga bawandiseeko zetugenda okubanga tukitiramu katono nnyo katukomea oluvannyuma lw'obubaka obwo